Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Ssekabaka mwe mwenna ab'olulyo olulangira. Nyongera okulamusa abazaana ne bamaama bannamasola abatuzaala, bajjajjaffe abakulu b'obusolya, abataka mwenna buli omu mu kiti kye. Nyongera okulamusa bajjajjaffe abataka abagundiivu abakwasisa Obuganda empisa, balamusizza. Olutambi lwange luno nzize okuwayaamu n'Obuganda, naye nga nsookera ddala okwebaza Katonda oyo atuyambye baffe n'akuba ku matu era amaaso gaasamba endege. Ng'Abaganda bwe baalugera nti Engoma ennene, awo abalumanyi mu lutegeere ate atalutegedde lumunnyonnyole. Kaakati Engoma ennene yali yeevuze, ebiro biyiseewo ne tugamba nti katuttanye ensonga. Olunaku Ssaabasajja lwe yaboneka eri Obuganda lyali ssanyu jjereere eri Abaganda ffenna. Naye nga Omuganda bw'agamba nti eri omukulu awaddugala we walaba, ate nyongera okugamba Abaganda mwetegereze nnyo, mutandike okwetegereza n'okwekenneenya n'obutabagamba bintu ne mugendera ku ebyo n'obutamala gakyamunkirira. Nze okulaba kwange oba eriiso lyange erikaddiye lyalaba bwe riti. Nalaba nti Ssaabasajja asanyusa, endabika ye ng'esanyusa. Nafuna amasimu agawerako okuva mu bantu bangi aba Ssaabasajja Kabaka nga basanyuse, naye nga nabo balina bye beemulugunya. Okusookera ddala nafunako abantuukirira ne baŋŋamba nti Mumbejja tobaako nnyo ky'oyogera ku nsonga zino olw'ensonga Abaganda oba abantu ba Kabaka balina okuweebwa ekiseera okusanyuka olw'okulaba ku baffe. Ekyo nakyo nkikoze, wabula ntuuse bwe nti Ssaabasajja Kabaka nze nalaba bwe nti eryange ery'omukulu eriraba awaddugala. Ssaabasajja Kabaka mu kulabyo eri Obuganda si y'ensonga enkulu eyo gye ngenda okwogerako. Abaganda baasanyuka nnyo okulaba Ssaabasajja Kabaka, nange nasanyuka, naye ensonga enkulu eri nti lwaki mukkiriza okutwambula Obuganda? Obuganda kitegeeza abantu abakolera awamu nga beegasse, nga buli omu alina obuvunaanyizibwa awamu n'ekitiibwa, ate agabana obuyinza n'omulala. Mu Buganda temuli muntu kuva ku kikye kulumba kya munne. Ebyo nno bye bikuumye Obwakabaka bwa Buganda. Abaganda era bagamba nti omukulu takulira mpya bbiri, ng'ekitegeeza nti ssezaalawo ne bw'aba wamuliraana wali ng'ali kumpi, tajja wuwo kuweera wa mutabani we mateeka kaabeere nnazaalawo. Era babaleka, era Abaganda we bateerawo ensonga nti obuko we buli, mukamwana tomala gasaalimbira wa ssezaalawo. Naye nsaba okutegeeza Obuganda nti omusajja eyawamba Obuganda omunnalwanda Charles Peter Mayiga yalaga Obuganda bwonna nti yateeseteese Ssaabasajja Kabaka okujja basisinkane, oba yateekeddwa Kabaka wa Buganda nti ajja kujja abeere ku mupiira. Ekyo tekyaliwo. Nkakasa Abaganda nti omulundi ogwo Mayiga gwe mwamulaba mu kisaawe gwe mulundi gwe ogwokubiri gwazzeeyo okusisinkana Ssaabasajja Kabaka. Omulundi ogwasooka gwe guli gwe yagenda okumusisinkana, okumujja ku kisaawe, ng'era agenzeeyo kukola kwemulisa eri Abaganda lwemulisa. Nakutegeeza bantu nti byonna byabadde akola Ssaabasajja eyabimutuma.
ng'alinga atugamba ti Ssaabasajja yamutuma bo ne banne abaali bateekateeka okuteekako kabaka omulala nga na buli kimu kikoleddwa, kiguliddwa, kiteeketeekeddwa n'ebbaluwa BSFC bazirina intelligence gundi bureaus eza Uganda nga zonna ziteeseteese kabaka wa aterekebwawa, kabaka anaaterekebwa okuteekako kabaka omulala kujja kutya nga ne kabaka anaddako eminagiro yali amaze okugigula okuva e Buyindi. Nsaba okutegeeza Abaganda nti muleke kunyoomerera bintu bino. Mwalaba Ssaabasajja ng'ali mu mannyo g'empisi, lubuga we nga wa SFC, omulangira omubeezi omukuma nga naye wa SFC, Omumbejja Nasiwa nga wa SFC, Omumbejja Nakayenga nga naye wa SFC, Omutaka Omubogo Omukongozi nga wa SFC, owa mujaguzo ya Buganda ajaguza nga kabaka asambye ku ndege, Kawuula n'abalala bonna nga ba SFC. Nsaba Abaganda mutegeere nti kabaka yabalaga nti muwambe. Nze kwe kutegeera kwange okwatajuuba. Kabaka yajja mu Buganda nga musibe nga muwambe, ng'abaamusiba bamuli erudda n'erudda, ng'akulira abawambi be Charles Mayiga ali mabega asinisa amannyo gamukirako ag'enjiri, ng'amegeredde ngera bwe nabagamba nti ye Mayiga bw'aba avuddeyo olw'obukopi obumwaziiranya abanamwaniza tebannaseka ye nga yasesedda. Mwegendereza abantu bano abasinika amannyo agatalina amakulu, agatalina nsonga, agatalina kye gayamba Buganda, agasaanyaawo Buganda. Nsaba okutegeeza Abaganda ne Bannayuganda nti omusajja Charles Peter Mayiga atusaanyaawo era ekigenda okuddako Abaganda n'abatali Baganda ffenna tugenda kubonaabona lumu lwa musajja Mayiga akola emirimu gy'abawambi. Tujja kutuuka ekiseera ng'ekyapa kyo kikwatte mu ngalo, ekisumuzo ky'ennyumba yo okirina okufaananako n'abantu bali be mwalabye Gaza. Bino si bya kusaaga. Mutandikire mu maka gammwe okuyigiriza abaana bammwe okulowooza n'okufumiitiriza n'okwekenneenya ebintu, okusinga bwe mulaba kabaka azze akubye atusambidde ku ndege kabaka wuuno, ne mutagenderera kunoonyereza kabaka azze ali mu ssaaki, kabaka wa Buganda n'atambula nga taliiko muzaana yenna, nga taliiko mubisi. Kabaka wa Buganda n'atambula engera bw'ati. Kabaka wa Buganda n'atambula ekinnamunigina mu Buganda, n'atuula obwannamunigina, n'atuula obwaggeregere, obwomu buno obwaggeregere bwe bayimba nga kabaka wa Buganda bwazze mu Buganda eyali ku kisituliro oba eyali mu buwaŋŋanguse n'avaayo ne watabaawo omukolo gukolebwa Baganda kwaniza kabaka bwa nnono, ne watabaawo omukolo gwonna gugamba nti Ssaabasajja kabaka wa Baganda, waffe wa Baganda, kabaka waffe afuuse wa SFC, alina lwaki alina okukuumibwa abannalwanda abasirikale abali mu abatirimbula edda abantu, abo bonna abasajja abatirimbula abantu be beetoolooza Ssaabasajja kabaka wa Buganda era be basobya kabaka era be bavaako okulwala kwa kabaka, okuseega kwa kabaka. Ebintu ebikolebwa okwetooloola kabaka bye bimusobya, bye bituleetedde ffenna Abaganda obuzibu, bye bibonyaabonya bannansi. Mwegendereza ebintu bino, mulekere awo okukyamuukirira.
mbadde nduddewo nga nninze nga njagala kuwulirayo omuntu anaakola okwanja ensonga eno, naye Abaganda ab'omulembe guno tebamanyi na Kabaka bw'atambula. Tebamanyi nti Kabaka tayinza kuvaayo najja bw'atyo mu bantu. Kabaka muwambe era mu kujja kwe yabalaze nti muwambe era munakuwavu. Ne yejja n'ayolesa abantu b'obwanga ng'ekigendererwa kubalaga kyayitamu, nammwe mutegeere musale amagezi kiki kye mulina okukola okulaba nga muteeka akazito ku basajja bano balekere Kabaka emirembe gye. Nyongera okutegeeza abantu ba Buganda ne bannayuganda mwenna mu nsonyiwe. Mwegumbulidde okukuza abaana abanafu, abakyala abanafu, abasajja abanafu n'engajjaba mu Buganda. Muddidde ettaka lya Buganda mulifuuyira ebidagaladagala ne muzimba ebikomera ebya seminti. Muleeta bino wammanga eri obulamu bw'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe, nammwe kennyini ababikola. Mulekeraawo okufuuyira emmere ebidagala. Eddagala erisinga eriri mu Uganda terikkirizibwa na nsi zino za Bulaaya kuzifuuyira mmere bantu ne bazirya. Eddagala eddala baaliwera dda na wano mu Amerika terifuuyirwa. Abeeno balwana kweggyako bimere bifuuyirefuuyire ebibaleetedde kookolo abalumye n'abaluma era bagenda okwekennenya ng'ebintu byennyini biva mu biddagala bye bafuuyira emmere ne bagibawa ne bagirya. Mulekeraawo kufuuyira ebintu. Kwata omunnyo, kwata kaawa, kwata entangawuuzi ogisekule ogiteeke mu mazzi oteekemu n'evvu ofuuyire ebirime ebyo. Mulekeraawo okufuuyira ettaka. Ensi Uganda teyina malwaliro, temulina yadde we mukolera kimu, temulina wadde we mukolera radiation, tewali bujjanjabi bwa kansa. Niye ate kansa mumukwata ne mumuliwa ne mumulya ne mumuwa abaana bammwe nga mumujja mu kufuuyira ettaka. Ettaka lya Buganda ttaka ddungi nnyo, teryetaaga kufuuyira. Ettaka mulikuume n'obugimu n'okulima kutwakozesanga ffe. Mulekeraawo kufuuyira emmere, mujja kufa kansa abamalewo. Abaana abawala abato bagenda kutandika okulwala kansa. Mujja kulwala kansa nga mumujja mu mmere gye mulya. Ensi eyakamu omusana teyeetaaga biddagala bye babaweereza kufuuyira ku mmere. Nsaba ekintu olutambi lwange luno mulutwale nga kikulu, naddala ku nsonga y'emmere n'ekirala ku nsonga Ssaabasajja Kabaka ayina okuddayo okutambula nga bw'ateekwa okubeera Kabaka w'Abaganda. Muleke bino by'amayega by'ajja n'atugamba nti Kabaka yamufuula agakkaani. Kabaka yafuuka naggagga. Kati Mayega atambula atalaga ensi yonna ategeeza Abaganda nti eby'ennonoono bwa Kabaka n'ebika byammwe mubiveeko, kati tuli ku mulembe gwa gakkaani. Nsaba okwogera kino abantu abasinga mujja kukirowooza nti lwakuba nakyawa Mayega, naye nnina ensonga zange lwaki mukyawa. Si mukyawa ng'omuntu, nkyawa bikolwa bye. Mayega yategeeza ennaku gye zivuddeko nti Abaganda mu Buganda temulina kye mugenda kukolawo. Era ye talina kyatya. Olubiri lwo bagenda dutwala kubanga ye Mayega akakasa nti olubiri yalutunda. Nabwe banaaba balutwala agakkaani, gwe bagamba agakkaani, so nga agakkaani ono ye mukulu w'eggwanga lya Uganda, bw'anaaba atwala olubiri lwe yagula ku ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo Munnayuganda, kubanga bwe yali ajjaffe tetwamulabako na ssente zisobola kugula lubiri olwo, ajja kulutwala. Abannayuganda oba Abaganda temulina kye mugenda kukolawo. Ebyo bigambo biva mu kamwa ka Mayega. Omukyala eyaŋŋambye ebigambo bino
ali ku lusegere lw'amayega era n'atya mayega obujoozi. Nsaba okutegeeza Obuganda nti omusajja buli lukya n'olaba abamwetooloola, n'olaba abamwaniriza, n'olaba abamutegekera, bw'obanga ggwe obamanyi beewale. Bano be balya mu Buganda olukwe, be basaanyaawo Nnamulondo ya Buganda. Okuddira omusajja eyateekateeka okutemula Kabaka ateekeko David Wassajja kintu. Kiija Nangoma omulangira ow'Ettoolo, omwana wa mwannyina wa Saamu Kuteesa. Bw'otunuulira Wassajja ne Saamu Kuteesa tewali njawulo. Omusajja ono tabeerangako Muganda, naye Mayega gwe mwali muteekateeka okuteeka ku Nnamulondo ya Buganda. Nsaba okutegeeza Abaganda gyonna gye muli nti bino ebintu si bya kwogera bwogezi. Kabaka asigazza mmwe. Kabaka takyalina muntu gwe yeesiga ku bano bantu b'Emmengo. Kabaka yeesiga mmwe Abaganda, abantu be. Kabaka agumidde ku mmwe era kyemuva mulaba nti yavaayo alabe mmwe abantu be. Mayega awo gwe mulundi gwasoose okusinkana Kabaka bukyanga akomawo, gwe yasooka okumusemberera. Mu nsonyi we sijja kwogera bingi bisinga awo. Naye Mayega kiki ky'oyagaza Kabaka? Nsaba Abaganda mutunule enkaliriza, mutunule enkakaba, mutunuulire abasajja bano. Muleke kuddira nsi kugibatwalako. Bajja kubatwalako ensi. Batutwalako ensi nga mutunula. Nga buli omu baakole ekisooka kwe kwawulayawula mu bantu. Kati Mayega ataddewo ekintu mu Bwakabaka bwa Buganda. Nsaba okutegeeza Abaganda nti mu Buganda, naddala Mwami Mayega nsaba okutegeeza nti mu Bwakabaka bwa Buganda temulimu opposition, temulimu awalana munne, temulimu awakanya munne. Ate temulimu ayagala nnyo Kabaka, temulimu atamwagala. Naye mulimu abantu bano. Mulimu abantu abasajja n'abakyala oba abasajja n'abazaana ba Kabaka abawulize. Omuzungu bayita ba subjects. Mu Bwakabaka temubeeramu avuganya na gwe bavuganya. Mayega by'oleeta mu Bwakabaka bwaffe tebiriimu era tetubyagalamu era kyenva nkowoola Abaganda wabeewo Ssenkaatuuka. Tunoonya Ssenkaatuuka ku mulembe gwani gwansibirwa omusajja omumalirivu yali Ssenkaatuuka. Tunoonya Ssenkaatuuka anaatuyamba ku musajja ono Mayega. Oyo gwe tunoonya. Abasajja ba Kabaka mwenna n'abazaana ba Kabaka, Obwakabaka Abaganda tuli bawulize eri Kabaka waffe n'Obwakabaka bwaffe n'abajjajjaffe abakulu b'ebika byaffe n'abo bonna abakulembeze baffe okuviira ddala mu mpya mwe tuzaalibwa, mu nju mwe tuzaalibwa. Tuli bawulize. Omuganda tabeerangako na mpisa ziwakanya. Obuganda obututuusa ku Kabaka bwaffe buzaale, buwulize tuwulira mu buzaale bwaffe, mu nnono zaffe n'empisa z'Abaganda. Temuliimu awakanya, temuliimu bali, temuliimu bano. Ffenna Kabaka atugatta ke kasolya k'Omuganda. Obwakabaka bwaffe bwegattira ku Nnamulondo ya Buganda. N'olwekyo Mayega ebintu by'oleeta mu Bwakabaka bwa Buganda tebyalimu, tebiriimu, gw'osaana okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Odde ebbali, bw'onoogaanirawo ojja kuvaawo ng'otambuza omugongo ng'obwato. Mpulukutu za musota mu Buganda zigenda na muggo. Ssenkaatuuka anoonyezebwa wansi mu ggulu oba mu bbanga. Anoonyezebwa. Omusajja ajooze nnyo Obwakabaka bwa Buganda, gwe Omuganda ategeera
weewale abantu abalinaana mayiga, beewale kubanga be balya mu Buganda olukwe, beewale kubanga be bateekateeka okukuba ensi yaffe Buganda ekigwo ku ddimwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omumbejja endagire tajuuba, atayagala nnyo kumwagala, wabula alina okubuulira Abaganda n'abantu b'ensi ye amazima ne bannayuganda amazima. Kino mukiraba kiri Buganda naye kibunye buli wamu. Kino kizze okusimbula emirandira gya bannansi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.